ndowooza ekikulu kya byonna kwe kutegeera paapa sinze mukuba okunnyonnyola ne paapa bwe mmanyi paapa abeera mukulembeze wa Eklezia Katolika naye ate era abeera mukulembeze w'abantu kitegeeza nti alina obumanyi bw'ebyensi n'ebyeggulu. Obuweereza bwa Paapa Francis bubadde bwetoolera ku kumanya kwe okw'ebyo bibiri. Obubaka bwange bubadde bwa kumwebazaako Katonda yamuwa obulamu n'amusobozesa okukola nga teyeebalira. Waliwo okukola nga weesaasira, waliwo okukola n'omanya nti nandibadde ndi mukosefu naye obuvunaanyizibwa sekkono tawaanyisibwa. Obuweereza bwe bubadde bwe butyo bwenze namwe okumwebalizaako Katonda n'okumwagaliza okulamaga obulungi, ate bw'amala okulamaga n'atuuka ewa kitaffe atusabire naffe abakyalamaga. Abakulembeze abaliwo balina kuyigira ki ku Paapa? Kwewaayo mu buweereza, kwefiisa n'okulumirwa abalala bbanga lyonna kubanga bwatyo babadde atambula. Mu kulumirwa abalala tekitegeeza abo bokkaanya nabo, b'olya nabo enkejje, b'olya nabo amayenje, naye buli gw'omanyi nti kitonde kya Katonda bw'obeera mukulembeze oba okirinako obuvunaanyizibwa okukitaasa, okukirwanirira n'okulaba nti twali ddembe lya muntu lityoboolebwa. Ekifaananyi ekigazi kyatulekedde ng'omukulembeze.